Webibanga binasigala bya Musumba Bugingo. Lwaki amanyi omwana atali wa Bugingo yakyusa amanya ge n'agawa n'amuwa erya Bugingo. Wanji mama. Kaba nnono Omwana ki? Alina omwana mutabani oba is around 16 years now. Omwana w'omukyalo oyo. Omwana wa makula. Kati bamuta Bugingo omwana. Yagakyusa dda nga nze nkyali nayo nga sinnavaayo. Alina okukusolti sigwe yasookerako oyo. Kusoloti awo? Ndaba nnono. Sigwe yasookerako. Ninga leero ojja kuleeta ebyama. No, sigwe yasookerako. Abaana mwe bali alina n'abakyamukuba paka kati wakuba Musumba takimanyi. Nane gwe mmanyi gwe baagobera enanka. Naye yalimu. Gwe baagobera ku ssimu. Baagobera ku ssimu. Naye yali omu ku baali bameguza. Owaaye. Nawulira babyogera ngo bagwera ku ssimu. Ani nga kakati abasajja nga baagala okubeerawo kati kyakola amwegwanyiza. Kyogamba abasajja ku solo nakati abula bakyameguza. Baasabula wali omwana oyo yali akyasabula paka nakati kyemmanyi. Wadde naye yawasa naye era akyasabula. Era akola mu department ki? Era presenter. Ku TV ku radio? Ku TV. Badagendo director nga eno gundi ya Uganda at 63. So omuzannyo ogwo nga twagala tuguwerekeze neki n'oluyimba. So netukwata nakola oluyimba n'aluwandika with Simon Rock. Oluyimba twalukola bana nze Honorable Kato Lubwama, Simon Rock ne Julius Ndozomanyi. Mutabani wona abadde amu recordinga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu. Bompereze biwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika ku papula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye bikulemeredde. Awa visa agifuna. Alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 075281515. Pacho. Nze nsinze mukwano. Pacho obadde oludde okunda bako banze mbadde okulabako. Okweraba nenga tuwuliziganya. Pacho munoonyezaako ensonga nyingi nnyo kati mumanyi muziri eri naye n'ensonga ze munoonyeza. Ene banange nga kitalo? Bitalo nnyo munnange byazze bubi. Kitalo eri eggwanga lyonna. Eri bannabitone. Eri bannakatemba, eri abayimbi, eri ba politicians. I think ogamba bannabitone it covers, it takes us all. Abayimbi. Kale eri ba journalist. Yes. Eriba blogger kwa eriba gondi bambi abadde comic abadde ki you know so like eriba politicians kubanga abadde ko yaliko MP. Yes. So he's now a late omulongo Kato Olubwama Uncle Kato. Nabadde njogerako n'omuntu nadde nga mubuuze lwaki erinnya lya Uncle Kato lyavaawa. Angamye nti twali nnyo n'omwami naye nga respect gye tumuwa tosobola kuva eno omuyita nti Kato ng'era omaliza Uncle Kato. Naye nawulidde mbu obadde olina oluyimba ne Uncle Kato. Tulina project gye twakoze ebadde mazenga mwezi gumu. Yes, kubanga project eyo nali ndi awo so like we've you know mu bitone bye Uganda I think I can say that omwami ono bonna all the artists you see whether muzanyi oba muyimbi oba muki yes at least mu bulamu bw'oyo omuntu ayinako nga 90% gye contributing abadde ayinako ekitundu ku bulamu bw'abo abakikubye nga bayise mu art ekisokera ddala omusajja oyo ayagaliza ate bw'akulabamu ekitone ekyakusikayo n'agamba wano njagala okole kino I think I'm the most recent gwe yali yakazuula nti I can do something. Gobadde wakamala okusayiningibwa. Nze badde nakamala okusayiningibwa. Mwabadde mukoze luyimba muzanyo. Mukoze luyimba. Nga oluyimba luno lukavaringa like ennimi zonna kubanga jjukira yabadde agenda director nga eno gundi ya Uganda at 63. So omuzannyo ogwo nga twagala tuguwerekeze neki n'oluyimba. So netukwata nakola oluyimba n'aluwandika with Simon Rock. Oluyimba twalukola bana nze Honorable Kato Lubwama, Simon Rock ne Julius Ndozomanyi. Mutabani wona abadde amu recordinga. Omukulu
ndiye n'omukulu mu musanze eno Dumba Julius mukwano gwange. Yes, so Dumba mnange era Dumba bambi. When I heard of that news nagamba obongo bange ne budduka buddusi ku Dumba because the closeness and the everything because me I wasn't kale I didn't know oba kale bulijjo abantu bangamba Pacho, you have a very good voice, you have a husky voice, it is so commanding, it is what okitegeera. So mbandi awo lumu in one of my bintu byange byembeeramu, so I get a call. Simon Rock calls me and you know what, Honorable Wuuno akwagala. Okay, at first twakolanga obulango ngera mpita nga tugenda eno waliyo gaye yayina nga studio ano nga former vice president yabeeranga mukulu seka ngewuwe ya studio yali awo wansi njima yalinga iko nga bayimbe kuchikira we chitinjimanyi. So twagendangawo nnyo nga he calls me whenever he had advice nakanikirangawo benzi yange kuba side na walo garage ya benzi manyewo. Yes. So kakati twagendanga nyaawo, then he would call me always kubanga ndoza he believed in me from day one. Yes. Era nga mpita nga mpa obulango obw'enjawulo nga mpa programs ez'enjawulo ne tukola Ministry of Health oba biki nga balina omukyala gwe baagala era nga projects ezazimpa okitegeera. So neera nga ne Pacho this time round no saagala ompe buwi nnimi z'oyogera. Yes. Come with me in this song Pacho njagala otandika okuyimba okitegeera. Era recently when nakikola naga you see nabagamba Pacho can do something agamba Brian Beats which where we were. So nga bagamba bannange Simon nabagamba you see Pacho kola kino akiddemu yongeramu bwoti. So limba malukwede wa Brian Beats. We did a song from there and Oluyimba luno covering amawanga gonna all the tribes in Uganda. It's a very beautiful piece. What are the nimi meka gwenga gwe? Ali so much interested in the Ngakalimajong. Mulukaramoja. So that's why we even called it Mata. Oluyimba de baluita Mata. Baluita Mata. Mata. No, not that one. So what does Mata mean? Very beautiful piece. Mata, how are you? About my beautiful Uganda, something, you know. So we're talking about the beauty in Uganda, the Pearl of Africa. Bintu twayogerako. Different cultures. We talked about the Lugbara, the Acholi, Omutesa Abuzatya. Tuna twateekamu ka climax sound teekamu amazina ekilingala na buli kimu. So it spotted you because of the languages? No, yes, because of the language. That was one of the reasons. And the voice. Yes. But he always kept on telling me I have a very good voice. And one time he would call me for a song. Okay. So azenga chingamba all the time would meet netukola obulango nebigende yema mbuka ga Uganda nebigenda one time yampita era netukola obulango bwa Kenya Ports Authority, something like that mu Kiswahili. Yes. Kubanga bambi ayagaliza. So is it already out? Oluyimba bagenda dduta leero bambi kubanga twali actually this very week is when the song was going to so project mbadde ya government mubadde mugenda kuyola mudidi because ongambi bili mu Uganda at 60 Uganda at 63 I think 63 independence yes. So I think that's the project je tubadde tuyina naye and oluyimba olubadde luyina kwongerezebwa mukama ono wovuddeyo oyimba ate omu akuyimbisa lwavudde mulamu mwezi ndozera still lujja kubanga lukola kufuluma lugenda kubanga lukozesebwa because I think era reason oba purpose y'okulufulumya oba odukola so abantu b'Ekaramoja bagambe mu lulimi olwo nti oluyimba lujja era mulinde si Karamoja wokka abantu omu that region kale. Not only that region, as I told you, mulimu Lunyoro, Rutoro, Oluteso, Acholi, Lugbara. Kale bagambe mu nnimi ezo jirwadi lugendo konako. Nti bannange olimba. So jo ametene no wanapana ni esani chimbo updates. Ejaye kosho which is mulungo be mata. We're not ango Pacho Karachel Kede Simon Rock, Honorable Kato Mother late now. Julius, we're meet sana. Kaiti winywa no miero binna hagulu na kanu dushu gululira kanu dushu no wano bino timye video entamano bantetero ko Honorable Kato but it's a very good piece. I think you guys are going to video badde everybody ngabo olaba wale ngambadde butenji ensuwa the everything the traditional thing is ne video badde ngena bera traditional exactly, that way yes. Muri mu nyumba ez'obusisira mu nsi ey'omusi
nzenga bwe siremererwa yes ngenda making sure to fulfilling that thing tugende tukole that video ngenda kukola kyo nekiba ngenda kwasaganyako n'eddumba bwe kiba kyetaagisa tunoonyeyo ne people who can come in and help us with that video kuba tugenda gikolera mu very many regions just okubanga tuhonoringa Omugenzi Kato Lubwama. We shall do it in honor of him. Tujja kuyimira naawe naffe tujja yimira naawe ensonga eyo gituusiza obanga otuuse okubanga okikola tulabe a project eyo esobola obanga egenda mu maaso n'Omugenzi aleme kugendera ddala aleme kuzikirira because ndoza ye project yesembiyeyo twalinga tusoma was it CRE divinity batugambanga wali namba gyetwasomanga baga the dead are not dead describe the dead yakoze divinity at the dead are not dead nga you give reasons as to why they are not dead. No. Why we always remember abantu bana abafudde. The things that we do, ebitulaga nti omuntu ono tafa asigala. So like for musicians, they don't die. Of course they don't, because we have very many who have died. Now we still remember them, as in we listen to their music every day. So in fact, era ne kulumberwe, but I'm so happy. Era njagala kubebaza mwenna. Honorable Nsereko, thank you so much. Mukulu Haruna Mubiru. Bonna babaddeyo koza bakibakakata kuba badde naye olalo. Yes, there are those people who have stood from the very night when they got the news up to now. Gye bali bambi mwebale nnyo everyone who is there. Twabadde tuliya bulijjo ng'olina enjala ennungi. Temuziraba naye maama ekiri someone yesterday even commented naye lero commenting nze naye toli wa bulijjo ovuga emmoloka mpya essaawa mpya oyina enjala nnungi essaawa ya apple nange naye empya sotowewaana kale nange mami gyali nange twali tuli awo oba akaliro keyongedde oba kapuresha kekabadde akangi ate omusumba weeri ku Kisula TV kozi Kisula gwe munyo Kisula ye magadi tumufukozesa ffe ewaffe okufumba enva zino ze bayita ebo ne malakwange wali abamu bateeka mu malakwange ate emberenge ze bafumbira mu nsuwa n'ebijanjalo babita batya anyoya bamixinga n'ebijanjalo is it Ugandan meal Kenyan I think even Kenya bachina naye nga wane Uganda bachikola their lurus in paida nebi ne paida they mix kasoli yes you boil the beans in the pot together then we bija oba wa boiling adda cooking oil no butungulu nga flavor bitwa kutwala nga masemero so after serving not the chipoli babitanga apeta we used to call it apeta yes so after the beans and the vijanjalo and the maize are ready or you am the other oil then no serving with breakfast that is tea and black tea woman on black tea that is munange it's called anyoya musumba yagambye nti kapuresha asimanyi ba mu mwaka mutaddeko agambye kale agenda kumala kuteekawo ko omusingi ogwa chachi oba mbadde mu musabanya akasente ate n'amaana agamba nti banne muzijeko pressure ekanisa nja kugitandika mu January which is which musumba kigogamba mukama oyo je wava ani mukama wange pastor wo you get ze ni mukatuliki omukado zo bana pastor nze ngana ba pastor nze naseeka ngamba ba father because obuza father nyiza zile ba father mbaina father chibi ye father wange nyiza kugamba father lwe malika ye father wange nze father Lazaro ye father wange nyiza kugamba bishop nze father Lazaro ye father wange whatever is my uchegera so because nyiza baseka Sheikh Mafumafu ye sheka wange toina wamuwo gumidde chichi buli wamu ino okuba ino omulandi nedda tukozonga ne buli wamu ino oba ino omulandira nze nange Haji Miti ye seeka wange kati ngosese Haji Miti ye seeka wange Haji Miti kutumidde seeka wa Pacho mwagala nnyo ludde no hajo muuliza aja ayinamu ka pressure ayina kaladde ka pressure zitera okumujjako n'amaanyi nakungazizo nga tali ku mukutu n'amadde naye nga nakibine kansabe nti mukama Allah akuteremu obwangu obeere munnange nga bi pressure ebitekutawa kuba ate gwe mujjanjabi w'abalala ate gono banga gwolwala ate nga tufe tunaddukirawa so mugende wa haja abatereze mu nsonga ez'enjawulo abagala okuwa bana nabagambye ekintu kino ekyokunoonya ku bujjanjabi
tobeeraawo ne weesibako ekintu gendayo ogezesa olabe kubanga buli omu ogezesa n'olaba gendayo kubanga ababaddeyo tulabeko okunjawulo okimanyi nti no wali olobeeraawo n'osiraana naye nga eddagala era gw'oliina nga just kuteeka buteesu mavivi wansi n'ofukamira n'osaba nga Katonda weerabira dda nti taliyo. Yes, so kati abantu abatawanyiza ebintu ebyenjawulo olina gw'obanja oyagala ku mukisa oyagala bufumbo n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo olina endwadde ezikulemeddeko 52-97-15 yeeyo kubira ku hajimiti ogende yakulombere ku dduwa ayagamba nti ebyo bya dduwa na kisabo kikulu Qur'an byakozesa bw'oba olina okusomozebwa kw'enjawulo oba oli awo bw'ayogera ne Allah binaabaako wabaawo ebisumulukuka obulamu ne bweyongera ne butambula. Pacho omusumba yagambye nti Pentagon Church January alina agamba agenda kwaterako omusingi Jesu bakinaaba kigumaza aba kiki oyo omusajja mwe mukyamulaba mukyamuyita musumba oba kati tumuyite ki kati bw'obanga wava byokubanga obuulira ku njiri ya Katonda oba okyali musumba bw'obanga onywa kabbiya nange Pacho kenywa nze atamanyi Bayibuli era nkuyite musumba okawuna obukakafu akanywa wali okuserena oba tewali amazina ge yaleeta gana message amazina ge yaleeta tegakulaga nti abakunywamu kamasirike ayinza obba waliwo eyatugamba yalaba ebintu nga biri awo bino ebicupa ebinenene n'ebicupa bibaki either wine oba oba Johnny Walker naye nze ndoza ayinza okuba Johnny Walker gwe yali anywedde ng'atandise omuwalkinga you know Johnny Walker kali ng'atandise omuwalkinga kakayimba kagamba oba bakaziniza abana John Walker started walking on your head oba bakaziniza abana Johnny Walker maybe oba bakazini abana naye baba wekoze ebintu naye babo olaba kiba kirungi nnyo omuntu yenna no having a fun to the fullest I think nokola ebintu ebimu kuba kati some of us kati nze kusawa zina I think I can make a very good wife or I'm a good wife ntya wachakalako ebidongo bigenda bichi ochegera bagamba ngalo cyana kipya kyonoonyeyo ochegera oli ne bagamba jantu tugenda tunywera ejindi onoonyayo ki ogweyo guwo omukusinga gugoli tugende mu encha waliyo dance simanyi waliyo bichi nga nendongo ne wekubirawo bera mu nyumba yo n'okuba otulo ne webaka kati ebyamisinga luli mu life eri kati atebe yavumiriranga luli abasumba beyagamba nga mubeera mu masuuti tagavaamu tayi zibula okumukola kine tayi zimba zimuteerako ku kituuti ne bannange kiri kanani nze sikitegeera n'olaba owakabina n'oloba n'olekawo wano waagundi noyo kwegamba kyegera n'obuulira nti twagala abalokole tebemixinga n'abasitula naye gwe n'otuka n'okutuma omuntu njagala kubeera ku mukolo gwambidde nkole ntya njagala kubeera no yeyesabira invitation ezo ndi mumpe invitation mbereko ku mukolo ogwo nange njagala contributing ku gundi eyo nkole ntya because bwaleeta ekyo automatically he will get a card to do what to appear at the function ye kyatamanyi buli amukolako obwagundi obwa bloka bamulyako nnyo sente ever ali ku level egulirira okubeera ewantu because now he wants to be everywhere he thinks that abakola mawulire oba okitegeera naye ng'ate ye abantu abakoze embaga mu kyaki ye ndoza talina gwe yali asondeddeko ne miliyoni 2 naye ng'agenda ku mukolo nga gundi yebawasaddi kuba ye muli tagatta abagole webale nnyo n'enjiri yesi enjiri ey'obufumbo okitegeera eye yakugattulula nakwana yo oli owakabina waayitawo n'amulaba n'akola kyetegeera so kakati ye yava ku mulamwa ne kyaki yesirabangako nti yali egase n'omuntu yadde n'omu ekintu ekyokuba nti yagambye mugumiikirize paka January kiki ka pressure oba pressure gye twamuteekako ndooza akalira akawulidde ate ffe tetwajja kuteekako pressure naye twali tulaga abantu the things you do which you think gwe olikola the right way ffe twagala kutereeza uganda ey'enkyebere ng'erinamu abantu kwegamba nga sesitaza you'll correct me in some Luganda words nti wemanzize n'abaana bange I know I've gone to church for example njagala okuwa an example nti wemba ngenze tugeze wa Pastor Kayanja oba ewa musumba owa Bishop Kiganda oba ewa Pastor Tom Mugerwa ngambira mu church nga ndi comfortable bulungi manyi tewali kigambo kigenda fubutukayo
buli kaseera obeere ng'omwana omulinaanye omubikkeko okutwe kiringa bw'obeera n'ogenda mu comedy n'omwana oba otegeera comedy giveeko waliyo ne radio ezimu nga bw'oteekako banayo n'onyiga oba remote oba TV nga share ogitya nga gundi n'onyiga n'ogenda awalala omwana agenda sigala ga lwaki mami akyusiza so oyagala obeere mu kanisa nga mbere wali nga we are really feeling we've come to church okitegeera naye gwe n'ogamba luli wabuuliranga n'ogamba it's not good abasumba kubanga they enter into politics naye kati gwovayo gundi n'otugamba nze ndi wa MK ndi wa President Museveni ndi wa biki n'ovuma Bobi Wine n'omutegeza church ebeefuuse political platform you have become political and secondly just know that ne church gyasumba lwakuba endiga zezo tezoogera oba teziva mu ndiga ne zifuukako embuzi naye singa zivaako mu ndiga lumu ne zifuuka embuzi ne zimulaga naye nti by'otugamba twabikoowa wadde nga weewaawo waliwo abatandise ovaayo okitegera kubanga tojja kuŋŋamba you come and put a sermon n'oyogera ku Bobi Wine the whole gundi what about Bobi Wine n'omugamba jangu oyogere ku bisyaga yabirya ye yabireeta ye yabitandika andi bw'obeera ng'oli spiritual leader ng'oyo nodda mu byobufuzi ate nobaako side gy'oyogere obanga atama mu church already kati abaana olinga yawula mu church because church eyo ejjuddemu youth youth bangi. Tell me, do you want to tell me that all those youth are for President Museveni or for NRM? Most of them are for the youth munabwe. Twabadde tuli awo still nga tukyali ku church awo omuvubuka gwe bayita Sewankambo William bamugobye ku kituuti. Sewankambo William abadde musinza mutendereza kind of ate gyali yakoze eki nange nalabye atadde bubaka ku social handle ye ku social media ye oyo muvubuka bangobye ku kituuti. From that day you are posting lako, I'm no longer a servant, a minister at Canaan land. Nacho mnonya kono mbuza ranch. Mumpimpi? Muddugavu, mutono. Mutegedde. Aina kati mbili nyinjiko. Twamwitangani. He was driving one of the cars. Semanyi yavuga kayoyo. Mumpimpi muddugavu mutono. Yakola kite what the reason? Abamu ababisomera munda bagamba nti alimu omulandira gwa Mama Teddy. Kati yoje bayita Kanani entuufu tebabyogedeko ku kituuti tubirinda musamoni yaziddako omubanye ebyabwe byo bijja babina okujja ku kituuti era nga obadde oyogera ku kantu omwana mu chachi nga abaana bo ngozina abaana mu chachi ne waba wampereza ka video kano kakuteko kawulira webali atulira nozolabye Busingo kati mukerera kulinayo wabayino ebyoya oboya. This guy. So I mean that kind of preaching is what I'm talking about because kakati you've come with your child kati umeona izana okubuza mama oboya mwe mukubera ata mama ndaka kuboyera nga bokyogera ata abaana babela sensitive nyo ku bintu ebikisiru ebyo bwebiti mama oboya bwe buki wakati ata sebe kati bana bwenzungu na mami I've seen your boya Ndabata bumanyi abuza mulamba kati wo mugamba nti they are what kati wala wala banemvirizi ne beards one I've seen your boy. Imagine that kind of preaching really. Kati ate bulira party endala iye yoyo musomba wo imagine gwosaba esente z'enviiri soko omusanyuse mu kitanda ne kati kambuuze nze mbaddeko mu kanisa ez'enjawulo naye kanisa ziteeka workshops bateeka workshops ez'abafumbo bategekeza abakyala bategekeza abaami mu makanisa gonna ne mu bakulusayo gyebiri eriyo zi mothers union eriyo zi fathers union emakadu kibiri eri abakyala bannajje biki workshops ezo zibera platform kwogerera mu bintu biwe biti. Exactly. Like for example the marrieds. You have to tell them A is A. Kubanga toyinza kutegeka for example tosobola kutegeka workshop y'abavubuka nojja noyogeramu ebintu by'abakadde. Oba tosobola kutegeka workshop y'abaami
nojja gwengozi oba abakyala kati oba tosobola tuyita ng'abakyala. You're telling us because kati ng'abakyala you have to be like a senga and you tell me you know what, yes Katonda mu bedroom tabaayo naye ebyo bya workshop si. Yes, that's what I'm saying. Titulina we tutudde omusomo mutuyise nti omwezi oba mu mwaka ng'abafumbo tutulayo mulundi gumu oba ebiri. Ono kojja musumba simanyi na kyakumuyita kati kubanga simanyi ne bambi makula akoze nnyo mu kwonoona omusajja mukumusuula mu kumukola ono alinga sitaani eyafubutuka eri nga bamusimbye bamuplantinze ku Bugingo nti genda yono ne kyaki eyeggwewo kubanga kati omusumba omulamba obanga tokimanyi nti eno message tesaana kuyisa ku TV kuba service za live oba naye agafuuka tiktoka akolera ddala obuntu bwa tiktok oli agamba nti bloga ndoza naye bloga era nti ekyagyewo yisimula access kimuwayi wa president bwaba blogging babumuwadde wa president agenda vuganya ne kaye oba ono omulala eyavudde Sweden eyajja oyaddayo Canada yoyo n'oyo katobwa munatabwetagisaki mutegedde gwe nti bw'olinnye ennyonyi okyukamukko neyajja ne butishaati bulinga obw'omwoyo nze munna omulo mutegedde erinnya liba mutaniye erinnya linvudde mu mutwe abeera Sweden abeera Sweden naye Sweden sigendayo kuba buli avaayo tali bulungi abeera Sweden naye mbaligamba nti omusumba naye bino ebintu tubikola nti no batwagala kwogerako nnyo naye yiga packaging naye olaba ne kugundi yes ku Serena yali badde ng'akola naye ye kenyini oligayi bamuta edimeza yagoba dobe yavumiriranga ebintu ebyo so if I were him ate okumanyanga kati Susan asuulayo oyo omusajja ye n'asigala emabbali gwe makula amulabako yasitukako katono nnyo aswala akola ki naye yakisuulamu ono bambi musajja ati a man of dignity a man of nanga I don't even know what to say. Naye musumba ne olema okumanya nti eno enjiri tesaana kuyisa ku live eno enjiri tesaana ku recording olaba naffe ba MC waliwo byetubeera nga tuli ku muzina nga twogera n'otuuka ekigambo n'oleeta ekigambo n'olya nga kizito n'ojjako microphone n'okyogera kyo nga kiri ku microphone nga weewala abatawulidde fine kima naye gwe musoma mulama n'otamanya nti ogenda live gamba n'omanya nti guno omukolo ki gwe ŋŋenzeeko this is a graduation so kati just imagine a service eni yalimu abantu nga bazina abaana baabwe ng'otandika ebyo nti atalina bwoya nkwatira ku munno omulabo balina obwoya kati mukwate wasebe nkukwateko ndaba oba obulina nedda tugeze tubadde nkwatira ku munno oba kalirudda nkwatira ku munno era nga tokyasobola kweyambulira buli wantu wonna nga ne maama we yakunaazanga n'akwata lwamu tokyamukiriza kukwatawo genda okole mukama bye yakutonda okukola okuze mu linnya lya Yesu keberera akuliraanye oba alina obwoya sebo taata olina obwoya nkeberera akulinaanye oba alina obwoya ng'obibulira mu service nti ayagala ekitanda ekyanda bakijja ayagala ekiteeteeyi ekirungi okijja mu kitanda kiva mu kitanda bwekiva mu kitanda sooka osanyusa owo mu kitanda olyoka okola ekindoza ye anti kaakati kyagezaako tugamba ye makulu amusanyusa nnyo mu kitanda y'ensonga lwaki ndoza yamukola ki ali naye ndoza kyobola amukolera byonna byakola but should we think this is love this is because now musumba Bugingo muloge nnyo nnyo is being beached nnyo nnyo era ng'oba baamuliisa biki oba baamuliisa I mean like because now a human being like him a man with a name a man who had dignity a man who was respected. What you're saying in Luo which says nti weba could be wichinga with feces you become like feces still kubanga mutuufu bambi pastor naffe nga tulumwa and we say all these things with a lot of pain by the way tulumwa tetuvaayo kwogera nti lwakuba twagala kumulinnyirira twagala kusuula kyakyo naye tujja n'obulumi eri abantu abali eyo nga bannange waba disappointinga nnyo nga kati beebuuza tulagewa tugende ku kyaki kye twali ku ono kati nze nkubuulire nina abantu kuno okuva natandika these programs abasinga bali bweru naye omuntu akweza message n'akugamba Pacho mwatuyamba naye omusumba oyo twamwagala nze mutabani wange nawaayo dola bweziti nze netuwaayo kino bwekiti naye we are so disappointed tetumanyi kyakola tetumanyi yabadde atuzaamu essuubi ng'atusabira ng'akola ki ng'akola ki naye kati baakola ki think about those people bambi kati they are there baasigala mu bbanga but they had a lot of love omanyi weoyagala nnyo omuntu n'akukola ekintu ekibi bannange kibanga okubeera n'omutima nga this is the heart
naye nga 70% ogiwadde oyo omuntu oba 90%. Omanyi ono ye muntu wange wakudisappointing owulira obulumi, the pain, there is a way. If you have truly loved somebody, kale kanjije ku church njize loving as in a man and a wife, onkwanye tweyagadde nonjagala nnyo nange nenkwagala nnyo bwe nkola ekintu ekibi oli yango gamba this person has really betrayed me. Naye musombono owulirako ebbwa ku mutima. Naye singa mama Teddy yasigalawo bamusombera still yandibadde bwati? No, I don't think, because waliyo omukyala ajja nga azze kuzimba, then waliyo n'oli azze nga ye azze kulyamu byekwata mu bibyagende. Kyova olaba atuleetere ebibozibozi ebyekisiru nina abujoleze amanyi FX kamotoka kabi nange nkazaayo. Kati nze ngonsanze nfuluma mu FX bannaye oyinza ogamba ndi mbaddeko ki? Sanze emmotoka y'amaanyi. Emmotoka nzito gye nkusanzeemu leero ntidde notya. Nendo nsanga nfubutuka mu FX ddala kiki? Osegeera nange nkazaayo ka FX. Kati ndozo bagezako mugamba nze tofaine we n'abanjawukanye naawe ebintu ebijja kusigala bibyo. We bibanga binasigala bya Musumba Bugingo. Lwaki amanyi omwana atali wa Bugingo yakyusa amanya ge n'agawa namuwa erya Bugingo? Wanji mama. Kaba nono omwana ki? Alina omwana mutabani oba is around 16 years now. Omwana w'omukyalo oyo? Omwana wa makula. Kati bamuta Bugingo omwana? Yagakyusa ddanga nze nkyali nayo nga sinnavaayo. Kitegeera kyoga okukyusa kutya? Yakyusa amanya g'omwana yagenda mu URSBS n'awandisaayo amanya malala. Omwana n'aswerenga affidavit? Yes, ne bagenda mu court, then you swear affidavit, then you go to whatever, then you change their names. Ono omwana gwe nawulira bayita Niyonzima? Niyonzimana. Nedda kakati Niyonzimana linnya lya Musumba. Anawulira muno omwana ye Niyonzimana. Yoyo. Byonna byebyo Niyonzimana. Susan yakyusa omwana we. Ono kati mwe musulawa. Gw'otubuulira bwaliyo. Kati mwe mwagenda okujja, mwe mwagenda omanya story eyo we yakubwa mu mpapula. Naye nga already munda muli ekintu kyali kikoze eki. Susan ye muntu ayogera ennyo, Makula ye muntu ayagala nnyo okwemulisa. Omanyi ebiseera ebisinga bw'oyagala omuntu atali wa klasi yo, nga bambi Mukama yakuyamba nakwa kiringa nkugereze kuki nti ye bambi yali tasubira mu kasino ne wawa bali gye bamukwabulira yonna. Nali 22 ayagala omusajja 58 nafunye omusawo Muganda nafunye nga bamukwabudde buli wamu. Alenda okusola sigwe yasookerako oyo. Kusolo tyawo? Ndaba nnono. Sigwe yasookerako. Ninga leero ojja kuleeta ebyama. No, sigwe yasookerako. Abaana mwe bali Alina n'abakyamukuba paka kati bakwa Musumba takimanyi. Nane gwe mmanyi gwe baagobera ennanka. Naye yalimu gwe baagobera ku ssimu. Baagobera ku ssimu. Naye yali omu ku bali bamegguza. Owaaye. Nawulira babyogera ngo bagwera ku ssimu. Ani nga kaakati abasajja nga baagala okubeerawo kati kyakola amwegwanjiza. Kyogamba abasajja ku ssolo nakati abula bakyameguza. Baasabula. Wali omwana oyo yali akyasabula paka nakati kyemmanyi. Wadde naye yawasa naye era akyasabula. Era akola mu department ki? Era presenter. Ku TV ku radio? Ku TV. Mwana wange Suzi. Agabye manyanga akoze ekintu. Taata w'omwana ono gwe baakyusa ye taliyo talaba omwana we nga oba yamuwaayo. Obeera mwavu n'oba n'amagezi. Mwetola nga abaavu ku kyalo babagamba balugezigezi tiye tateesa mu lukiiko. Ye mwavu bambi omwana we oba baakibala nti omwana mutwale mu bugagga nze nja kubaayo noku. Alabika talina kyamuwa kubanga tosobola kuŋŋamba. Naye alabika ono emizeeja azze agikola kuva. Naye kakati okukyusa. Remember we yatunyumiza netunyumiza ti yali 20 nga alina boyfriend wa 52. Kakati just tell me wali obuliddwa wa 25, 27. Naye okuzaala I mean okukyusa amanya g'omwana gwe yazaala n'amukyusa amanya g'omusajja kitamuzaalira buzaalizi mwana. Anaazaala atya nga amagi gonna yagookyayo dda? Anaazaala biki? Amagi yagookya dda. Bagenda ne South Africa nga banoonya oluzaalo lwaganda. Bagenda bamuggyemu omusajja eki bazita nkwaso. Enkwaso. Ojja kuyiga Oluganda bagenda South Africa lwiri bagenda. Nengoloza ki ekibatwala sente ze bayiye ku fertility center ebukoto zimanyi. Nga baagala kukola artificial surrogation. Naye nga we yali mu kasino. Nga balina mbwe empeke ze bamiranga gwe ne boogenda naye mbwe amira obwe kuba yagamba buna. Kati ne booleeta super manyanga amaanyi nga mangi gatya.
Neno show y'abantu bakulu sicho. I think it is for only the big. Above piggy. Above 18, parental guidance is what? 18. So it is 18 and above. 18 and above. So kakati anazaala atyanga amaji yagocha yochadda bwe yali ba customer be yafunanga mu kasino ngona atwala bamanyi no bamanyi oli yakuwa Bwino wa kasino Pasa Sematimba okitegera kozi naye yagamba yamugulako yakwa ayi yamulabanga bulabi yaliyo nga so kakati nga tasobola kuzaala kati amaji gonna yagocha yochadda talina kyagenda kuzaala kubanga yali badde atuulayo n'afumana kubanga senga kati twogera bino kubanga ate lwali mukama n'amala kikola banaye n'azaala tumusabire asaale bujinga ajja kuba banaye ajja kuba end of him though right now tukyalina gundi eyo gye tugaa end of the road Oluyimba lwa boys to men. Is it boys to men? Boys to men. Yes. So but tanatuukako end of the road ennungi nga mulimbye yajjanga awonaka banange Mariam nze leero ngenda kulya kinyeebwa kyokka ne lumonde banange ndabika nafunye olubuto ng'asika musumba eriyo nga wagejjagejja mu anti ebiteeteeyo ebiganduula ebiwanvu nga leero kino kyendimu nange anti nze nabadde kulumbe bambi era gyenzira nga mmaliriza ng'asika musumba eriyo abeera nagamba nange mama ndeteeka efusi bannaye musumba n'afujja nakola ki nayiyako n'ebitanda naye olubuto lwayanga musumba naye yali akyayina like appetite ey'abaana ng'ayinaoddira abali ku university n'abakulu omusajja yenna wayagala era aba expectingayo gundi ne omwana ayagala omwana mu mukyalo mpya yes waliyo oli ng'ayinza okuba nga abadde mu relationship azaalayo balenzi bokka oba mu relationship azaalayo bawala bokka so naga ono no womugambirako wonna mbuguna bambi tojjamu bambi ngenda kola everything anything possible oba okitegera naye ng'ate olumu abakazi tubikola so yabeerangawo nga obulamu obutadde mu ddinaayo buli kaseera ng'abeerawo naga bannange nze bannange ate kwegamba ye muntu ayogera even nga temububuuzizza Maria mwalese ekinyeebwa leero bompa ebijanja mpya bannange olubuto lwagala bijanja bannange n'omusajja gwengendo zaalira bannaye mubeereko mu laavu gume musumba ali ku kiddo wali awulira eriyo zikwatayo kati nga tugamba nnyo Munyarwanda naye nga ffe tetumanyi n'afuutuka eri bannange mulina kudagala lya bannange Omunyarwanda ono ayagala amazzi bannange tukole tutya nesinga ine essimu yange nankubira ebyo nga Oluyimba oba obudagala bw'amazzi obwo bisisi yamala n'abifuna kozi wamuwa anti su yamuwa yanywaka wayini ne kiraabu omukyalo omusumba kiraabu si walagi teguba mwenge manya kiraabu ne wayisimange yagamba omanyi ye yeeyogerako ffe tetu ye yeeyogerako yeka yagamba we yali olubuto lw'oyo omwana bwe yanywa nnyo omwenge n'oyo omwana nnyo ekitegeera n'oyo omwana mbu nanywa omwenge kakati once honorable always a what? Always a honorable njagala ngenda kufuna olunaku Pacho nkuddemu nkukyaze ku nsonga z'omukyala w'ebuziga oyo ngenda kunoonya kubanga nebintu bigenda kutujubira emboozi ya Pacho buli kaseera egwa eyokya ng'era yegala tatobodde ebibadde simanyi nakumanya naye mbadde so nti nsumba olwoda alinayo adapted child ayina sebo tali adapted kati oyo musaani yennyini laba nno era n'amala Mukama Katonda n'amujjulula kati wano mutaba biological nanti abaana kakati nze nkugamba ne baganda bakola deni test bakola kakati kati saawa zino tugeze Mukama amujjuludde olozani agenda twala ebintu you think Miracle agenda bitwala Miracle ye mutabani we wa Mama Tejo you think oyo mukyala Miracle is going to take over those things kati oyo mukazi alayaka ya empapula zino yazicyanga dda buli kimu nkugambye oyo mukazi ayina wano tosobola kola mu kasino n'obeera mu siru obeeramu obubbi obeeramu obumalaayo obeeramu bintu bingi elements nyingi obeeramu lumafia lwonna lwolaba oyo omusajja lwalina kati oba lwakola biki byonna ne bino byazaavuma abantu biki ku mpeewo biki ono yamukolaki oli yemansawo omuzannyo yagubala neeyo program gyolaba simanyi dhawe simanyi biki byandale ono yakola script n'agamba kati tugikolewo just to defend ourselves and to bring scripture bujulizi ye baba bumpe nze nali manyi nena boyfriend ate ebyo bireke munnange nali wali mu mpologoma naye tezandya Oluyimba nga zikuyita ki muganda waabwe ne bannange balogono baba oba bamuliisa kaki kwewunza bannange mwebale magezi mwebale kutugoberera embazzi ya Pacho mbasagala gimaliriza naye ate nammwe mba nobawa naye bajjukize oluyimba lwaffe lwe twakola ne Katolo wa Honorable the late bagenda releasinga leero baluyita Mata mugende ku YouTube channel I believe by banaalukuwako n'oteeka ku yiyo kuba waliwo abafollowinga Pacho abafollowinga channel yo wange then nawalala wonna tugenda duteekako abasobola okukola challenge I think ne YouTube
ya Omugenzi running. Julius Julius is going to handle it up yes, because Tina projects the China okuteka ku channel eyo era tugenda kwongera ku I think Julius is going to continue running the channel for some time. Alright, mbagala nnyo mwebale kutugoberera, mwebale kukola buli kimu, subscribe, liking, sharing, ateekako ka comment. Oye Pacho wamwe baba bagamba nti Pacho ayambala bitebe kisebo Pacho unako wabeera mu lugoye lulala ate nga za bay. Munyambala kikubagala. Waliwo bakuteekamu bakwisamu eggaali awo. Simanyi yambala engoye bezikola zitya. Obw'abaana abato bakwisamu eggaali awo. By'abato simanyi tuzironda wabiki. Naye sebo bakubye akavulu naye tubeera ku kamera ano beera mu lugoye lulala. Earring kyekyo. Pacho lero always make sure I'm on point every time. Lero kankuveeko buvi kubanga buli ekikuliko ndaba kyamaanyi enjala kyekyo. Anyway, you people bannange mbagala nnyo nkyagenda maaso ne charity by the egundi yange ndoza njijayo week ejja bagiyita Pacho. It's a Pacho Children Ministries, Child Care and Children Ministries. Wamaliza URSB? Yes, tuliko tuli mu final gondi. Aina ku ngoye nga bambi abaana bo tebakyazambala. Yeah. Zaabalekawo zibanyiga oba kale ng'osazeewo nawe. Ye lwaki oleeta ze batakyayambala? Leeta ennamu. Oba omwami ng'oli eyo nga naawe olina ku ngoye zosobola otuwa. Omukyala ng'oli eyo osobola tuwa. Oba ng'otunda engoye oba ng'engatto oba bikibambi. Saba busabi n'obwewombeefu bungi oba ng'olina ku bitabo kyonna ky'otuwa mukwano. Nja kuba nkiwelcaminga bulungi nnyo nkigabira abaana bali eyo abanaku abatalina ke balina tebalina kyakulya tebalina kyakwambala tebalina kyakuzza eri omumwa. Bambi ennamba yange eri 07020110803 ndooza era Kimbo wagenda kunyamba agibaterekaawo. Get in touch with me. Yeah. Kyonna ky'olina ky'osobola otuwa, we welcome it. Okay. Yeah. Thank you so much. I love you. Good night, good morning, whatever you enjoy. Bye.